Mirundi namumanya 2003 okubeera n'omuntu mu Africa emyaka 2 kizibu era olwawo okukifuna 20 years tumanyiganye Mirundi mu respectinga nnyo Mirundi kyekisensinga mu respectinga kino kanchogere ku kamera nakana akatumu katememu tewali muntu ya defendinga government ye NRM nga tamale Mirundi ensi yonna nga tesobola kuvaayo ku defendinga NRM ne President Yoweri Museveni Mirundi was there for this government nekisinga okunnuma nti embeera gyalimu yeetaaga financial support Mirundi yo yali badde ali ku litaina ya milioni 15 buli mwezi ezimuweebwa naye ali ekkanyama awute kasupu yeyagali mu biseera byekayunga nga terina muntu asobola kuvaayo ku defendinga President Yoweri Museveni and NRM it was Tamale Mirundi yavaayo n'ayogera it pains me okuba omusajja oyo yateerawo omubiri gavumenti eno nga n'amafuta gaavugulumu nga mubula naye nga batayina kye baakola bali mu kweyagala ffe nga ffe bagashumba kyekyatutamya gavumenti eno abasawo baŋŋaana okudda mu nuupu okujyogerako bino byonna ebiriwo nze nasooka okubyogera nenvumwa buli kivume ekiri ku nsi kuno nenkugambye okulonda ebirafuta 5 years kukyusa bulamu bwa muntu alondeddwa togenda mu byabufuzi okujjako ng'olinawo ogenda okwesimba toteekawo mubiri mbayirawo omubiri bino byempulidde mbu bagenda kwekalakasa ku parliamenti ng'abiri musa mbasekeredde mulinnyeyo bajja kuwulira mulinnyeyo Uganda si Kenya don't be fooled emikutu gyaffe gino nate mbaniriza nnyo mu programu yaffe ey'enjawulo mwe tukyaliddeko mukulu Gashumba mu ofiisi ze ezisangibwa mu Australia okumwebuuzako ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga era nga tugenda kwogera ku nsonga eziwerako ezikwata ku bintu byaddukanya n'okusingira ddala ku nsonga ezibadde zitambuzibwa ku bannalwanda abakubya akalulu ku embassy ya Rwanda abawerera ddala emitwalo 20 ensonga nayo tugenda kugyogerako n'ebirala bingi bwe tunaaba tubirabye tugenda kubyogerako sebo tusanyusa okulaba mukulu Gashumba nange esebo muliyo mutya gye tuli sebo mwalokoka twalokoka nnyo mulokoke esebo sawa yonna Yesu akomawo kyeta n'abasanga nga mulokose amin gusisi tuyagala genda mu ggulu ani atayagala kugenda mu ggulu olaba ne president waffe yagamba nti emyaka 10 ngenda mu ggulu kati nze kwezi nze ani atayagala kugenda mu ggulu president Museveni ekyeggulu kyakiveeko tagenda genda mu ggulu eggulu alirabidde ku nsi myaka anofuga abantu bali eggulu erisingaawo tuwali ggulu lisingaawo akiveeko ekyeggulu akiveeko kakati mugulu Gashumba waddewo ebiyitiŋŋana kabaga nti mugulu Gashumba nti yateeseteese n'okulondako abanyarwanda okwabadde ku embasi era y'omu ku beetabye mu kkuba akalulu nze nga omuntu sikulaba nkonga okubya akalulu ak'abannarwanda ekyokubiri mbadde ndaba nnyo ng'olwanirira abavandimwe ekitegeeza abanyarwanda abazaalirwa kuno so abazze kuno naye abazaalirwa kuno ng'obalwanirira ensonga eyo gyogerako ki gye babadde bakutaddeko mu mawulire kiki ekibuuzo mu bamawulire no ekisooka eggulo nabadde ku UCC ekintu kye nazudde ku UCC bwe mubanga mwogera ku nsonga eziri very controversial muyina okumakinga sure nti side zombi ziwulizibwa ekisooka olina omusango era olina okuapologizingira abantu ku kamera kuno nti wakoze ensobi era neetonze sebo kuba ndayira nga ntya Katonda eyanteeka ku nsi Katonda nzigyeko ku ebyange byonna sinnaba kwetabako mu kulonda kw'abannansi ya Rwanda tonnaba kulinnya nayo ndayira nga ntya Allah ndayira nga ntya Katonda okiwulira sinnaba kulowooza sisobola na kukirowoozaako kubanga nze siri mu nnansi ya Rwanda oli munnauganda Uganda ne 100%. President Kagame mwagala nnyo mwagaliza buli kirungi n'ekifaananyi ky'endozo kiraba kiri awo wano weekiri Rwanda njagaliza buli kirungi ne siri mu nnansi ya Rwanda nyina disagreements ne President Yoweri Museveni but he's my president. I'm a Ugandan. So I cannot even dare think era mwe bannamawulire mwegendeze nnyo n'abantu bemu hostinga kuba video abantu bangi bagimpeereza nga baga nti ate mwami Gashumba wagenze oteerwana n'olunda sisobola embassy ya Rwanda weerimanyiiwo embassy ya Rwanda bwe mpita ku mikolo oba ejja independence egyo ngenda kuba mbeera mugenyi naye sisobola kwetaba mu kulonda kw'abannansi ya Rwanda badde balonda president w'e Rwanda si president wa Uganda singa kyabadde kya president wa Uganda obadde okyetaba mu butereevu
naye president n'okulonda wano sikyalonda kuba nakoma okulonda 2016 lwaki kyakujja mu kulonda akalu kokka tekayinza kukyusa gavumenti ate nga nze nali njala gavumenti ekyuke era nkyayagala ekyuke sisobola ojja kudda omulundi omulala nkubuulire ku ekyo ekyo nakyo tukyogereko yes sisobola never abasalawo akalulu si balonzi mu Uganda abasalalawo akalulu ye electoral college etuula ku electoral commission okuwangula ono yagenda okuwangula bino obwa kansala bo balekera ne mubuwangula obwa meya obubaka wa parliament nere entebe ya waggulu eyo teyogerwa waliwo electoral college yesalawo who becomes the president of Uganda ekyo lwe nakitegeera nempanika Museveni nga akyayagala obwa president siriddamu kulonda ngenda kuddamu okulonda nga nonda General MK General Muhoozi talina teekateeka ekomawo mu kalulu 2026 General MK is a serving military officer. Yes. Procedures zonna nga tonnaba kujoininga kalulu olina okubeera nga oli retired from the military. As long as akyali a serving military officer tasobola kuparticipatinga mu kalulu kubanga olina okugenda ekkololo bakunominating otambule eggwanga. As we speak tasobola kubanga is a serving military officer ate is the current CDF. Tewali bwana retiringibwa we are ready. Ne baba mu retiring enkya we are ready okutambula eggwanga lyonna omunoonyeza akalulu kubanga ke kabiri tikokka ke tusigaza mu ggwanga muno akasobola okukyusa obuyinza yeka ke kaluulu kokka beyond okukyusa obuyinza ekikulu si kukyusa buyinza naye obuyinza buno bukyusiza obulamu bw'abantu yensobi gye mukola mmwe nze mu Uganda wetumala emyaka 2 nga situlonze as long as amalwaliro gakola amasomero amakubo n'ebirala aho kiba kiwedde that's the MK n'ebyajja bikolako. Okay. Bwe nabadde nga nkola interview ne Mwami Tugume yagambye nti Abanyarwanda baguze ettaka balimazeewo mu Uganda. What's wrong with it? Kikyamu kibabbe. Era kati waliwo abafevalinga baba wa sente okuva e Rwanda. Ekyo kya bulimba ekisooka nze kitange yafa 2019. Yes. Yali musajja mu Nyarwanda 10 ku 10. Kitange be bamu ku bantu 10 abasinga ettaka mu Buganda. Ensobi gye mukola mulowooza nti buli muntu atandise kweyagala ku mulembe guno. Taata wange be bantu 10 mu Buganda basinga ettaka eddene mwalifuna mutya mu yagula gule. Kitange yali musajja mu loodi, kitange yali musuubuzi, kitange yali mulimi, kitange yali mwegasi. Nze natandika okwavula nga kitange alina emmotoka 3 wakulira mu ssente nga alina loole 2 n'awudi awaka. Kitange teyagulako mmotoka ekozeeko, yagulanga mu bondi tya tuwabangayo bondi, wabangayo showrooms bondi zamwe bondi zirenda bawano ku Jinja Road showrooms ezo nga ku Toyota wali mpya tuku. Kati mamwina kyemwagala okudrivinga mu Bannayuganda nti Abanyarwanda batandise kweyagala ku mulembe guno. Yes, mulimu abatandise ku mulembe guno naye wone abalina kye bayita old money. My daddy wange yagenda okulamaga Roma 1974, mami wange yagenda 78. Nze waka Salaba kwe waffe teri muntu yali mwanvunza. Salaba kwenda kutananywedde sukaali. So bwe mbawulira nga mubyogera nseka n'okuseka. You get it? Kitange nga buli wiiki 2 atema loole y'amatooke. 2 weeks. Nejje Kampala. Yes. Nga sizoni y'emmwanyi akungula ensawo nga 13. Kati mugamba Wanyanda bamazeewo ettaka. Ndagayo Omunyarwanda omu nga yabba ettaka. Mwe muli baguza. Nze nga kwezi simulina. Mwe muli baguza olumala oddi baguza nga mukyuka. Ndagayo nti Omunyarwanda ayitibwa Nkuranga, ayitibwa Kaliisa, ayitibwa Ngarambe, ayitibwa Ntaganda. Yanyaze ettaka ku muntu. Mwe muli baguza olumala oddi baguza nga mukyuka. Be sente zaabwe bazikunganya ne bazikolamu ebintu ebiri productive mu musiba mu mabala nga mubukanga nnyana. Nga tutunda nga tujja tugula boda boda. Yes. Nabagamba ettaka be mwati mulikoleddeeko mujja ditunda. Gwandaba ku sheno today. Kicho oyina mu kyalo. Oyina yakakoko toyina. Oyina embuzi togiina. Atali musiraamu oyina embizi togiina. Oyina ente teriyo. Kike mulina okujjako obumi bw'omu nsiko n'emisu. Ettaka mulikolereko. Mulirimireko. Era we neebaliza guno Katikkiro wa Buganda. Campaign eno gyabaddemu ey'emmwanyi. Epenze off ne Genosale. Yes. Eyo project ya Genosale ne Katikkiro wa Buganda. Wakati we twogera mu Buganda ewaffe Masaka Abaganda tebakyayogera Luganda boogera Luzungu. Kiki kibogeza atoluzungu. Na muna isente ze bayina abantu batuze mwanyi bagagga bonna. Ate season ewedde zimwanyi zibadde ku base. Si season ne we twogera kakati.
nyine ebbala gye nagenzeemu waffe Villa Maria ng'abantu tebakyantegeera tebamanyi nga boogera luzungu lwokka sente bwe nkuya sente mami wange ziyakoze mu sizoni eno weewuunya ez'emmwanyi mukolere ku mataka gammwe emmwanyi ebapuruvinze nti bwe mukolera ku mataka musobola okubeera beta abanyankole batusingira amataka gaabwe balundirako ente embuzi endiga balimirako n'ebitooke kati sizoni eno ey'emmwanyi mu Buganda it's the testimony ti musobola okukozesa amataka gammwe ne mubeera bulungi nkugambye Masaka ewaffe tewakyali ayogera Luganda boogera luzungu lwokka omanyi lwaki boogera luzungu buli muntu ataasoma kasaanywa ku mwenge abayagala luzungu abaswikinga mu luzungu ne bulubaga akuba luzungu omanyira nti nno ayinamu akantu mu nsawo emmwanyi yakomyewo eraze nti emmwanyi terimba kiki mwagala okukyusa mu constitution y'eggwanga mmwe ng'Abanyarwanda ekibafevalinga kubanga nalabye nga muyisa olukiiko nga mwagala wabeerewo ebikyusibwa mu constitution no kiriwo ekiti nti constitution mu Uganda mulimu over 50 indigenous communities ze bayita tribes Banyankole Baganda Bateso Balugwala Balango n'Abanyarwanda unfortunately Baganda baffe bamibwa passports ne national IDs nga bagamba si banna Uganda nga babagamba nti osobola okubeera munna Uganda singa wali mu Uganda before 1926 before 1926 constitution bwegamba ulira eriwo kati naye oyino kiprovinga with the documents leeta empapula eziraga nti bajjajjawo baali mu Uganda before 1926 naawe tobayina toziina ne chief executive w'eggwanga ino president Yoweri Museveni nomala omugamba nti proving beyond reasonable doubt with the documents ti bajjajjawo baali mu Uganda muno before 1926 taziina tewali akiina nanti amalwaliro gali tegannajja birth certificate nga tetunazifuna kakati death certificate nga teziriiwo tunapprovinga tutya abantu bokka bakisobola abaana b'olulyo olulangira aba Buganda kubanga ebyabwe byali bitambula bitegeerekeka Abanyolo bakisobola abaana b'olulyo olulangira lw'Abanyolo abasoga bakisobola ontegeera ndowooza tewali mu Uganda asobola kireeta ate nekirala osobola okuleeta ekiwandiiko nti kyekino owulira kaakati owa migration apeyalinga atya kino ekiwandiiko ekiraga nti omuntu ayitibwa Bulundu Siraasi ye yali jjajja wa Gashumba nga tali mu records ne bwaba mu records olina okukola DNA okakasa kitegeeza oba olina okugyayo amagumba ga jjajjange balabe nti bagamakinga nange so ekitwala mu constitutional court kwemulugwa nti akawaayiro kano kasosola ate bakyapulayinga ku Banyarwanda bokka so si ku mawanga amalala bakiteeka ku Banyarwanda bokka so waliwo ekigenderere so twagala kugenda mu constitutional court tugikubira endulu nga tugamba nti nno akawaayiro kano kalinyirira eddembe lyaffe eryokweyagalira mu Uganda ulira ekyewuunyisa bano Abanyarwanda bemama passport ne national ID mu buli kulonda wano balonda mwana wattu kati ekibuuzo kiri nti kitegeeza okulonda kwonna okubaddewo ba foreigners badde balonda mu kulonda kwe Uganda lwaki mu kulonda tubeera banna Uganda okulonda bekugwa netusizinga okubeera banna Uganda ekyo kyekibuuzo ekikyabatawaanya lwaki buli Munyarwanda ali mu Uganda buli kulonda mumuwa voters card n'alonda bw'amala okulonda bw'ayagala okusaba passport ogende bweru oba okupakasa nga mugamba toli munna Uganda tetujja kuwa passport ekyewuunyisa ensonga eyo nkulu nnyo we've met the president emirundi mingi lwe twasemba musinkana twakkiriziganya naye nti omuntu yenna olw'okuba waliwo obutakwatagana between Rwanda and Uganda nga bano aba migration baga nti bannansi ya Rwanda bajja muno ne bafuna ebiwandiiko ne tugamba twongeremu okumyumyula tutya omuntu ayitibwa Ntaganda Peter bw'aba agenda okusaba passport aba migration ne bamwemulugunya tewasi mu Uganda aleete ebbaluwa yerosi erosittu giso RDC nga bonna bakubyeko stampu nti omuntu ayitibwako nti Ntaganda Peter mutabani wa Kwezera Innocent eyava mu nsi muno era batuuze bakukyalo gundi era bwe kiba kisoboka omu ku bataka eyaliwo naye ateekeko omukono gwe nti oyo mwana tumumanyi muzzukulu waani wa gundi kati abantu baffe ebintu ebyo byonna babisula ne babitwalayo abo abanene ba immigration ne bama passport ne babagamba mbu bagule obutuuze banaturalizing
fe abantu baffe tubakubira omulanga tokirowooza nako ku naturalizing oba oli munauganda. Yes. Abantu betwagala ba naturalizing be bannansi ba Eritrea, abasudaani oba bannansi ya Rwanda abajja wano kati mu biseera bino webale nnyo abo kiryokke ku naturalizing. Process yo ku naturalizing nkambwe nnyo. Obanga ali akola PhD empapula ze bakuwa. Kati ate olina wootuuka ng'olina okujjuza ensi mw'ova. Ate nga nazaalibwa kuno Webale nnyo. kati nava aludda kwa. Webale nnyo. Kati bw'otuuka ku nsi weeva nteekemu ki? Kati kitegeeza bw'oteekamu nti oba oli wava Rwanda. Kati omanyi kye bakugamba leeta ebbaluwa eva ku gavumenti y'e Rwanda ekakasa nti obadde munnansi waaki wa Rwanda. Ate nga si gye mbadde. Tolinnyanga naye abantu bonna bama passport 80% tebamanyi na katuna we wafaanana. Naye nga mukulaba nga president ye yakyogerako ati ekintu ekyo bwe mwamusinkana. Kyali kisinaba kusajjukanga kati. Kaka kituva tugenda mu constitutional court. It's the supreme law. Yes. Twagala ba judges ba interpreting etteeka lino. Lwaki linyigiriza abantu? Lwaki linyigiriza abantu baffe. Bambi abantu bama passport bano be baana abanaku. Yes. Agende Saudi Arabia. Okubeera nakadaama. Tulina cases endala omuntu ng'afunye a fully paid for scholarship. Alina okugenda okusoma. Buli kimu bakimusasulidde ne bamuma passport. Ate ng'ojja kwesanga omuntu asaba passport taata we akola mu UPDF, sergeant mu UPDF. Taata we ali mu magye ga UPDF. Ate omwana bagamba si na Uganda. Bamusaba passport. Mirundi agira bw'ati. Mitwe. Mirundi. Kakati sente zino zibagamba nti Abanyarwanda mulina sente mpitirivu nnyo. Era abamu nti mwe mujjudde mu bitongole bya gavumenti. Ekyo kya bulimba ate singa tubibaddemu twalibadde tulaajana. Nga wali Abaganda abagagga, wali Abanyankola abagagga, wali Abakyoli abagagga n'Abateso. Ne mu Banyarwanda mulimu abali obulungi. Ekyo tokidibeetinga nako. Tewali gwanga mu Uganda litalinamu muntu ali bulungi. Okujjako mpoza abatwa. Bose batebali bulungi. Kyebbe mmanyi ne mu buli gwanga tewali mulimu abali obulungi n'abatali bulungi. Yes, ne mu America. Nze nabeerako mu America. Mu America wali abantu abasoba 4.7 million abasula ku nguudo. Ne bwe mulaba Hollywood ne mulaba Beyonce, Jay-Z muloza buli muntu ali bulungi. Yes. So mulimu Abanyarwanda abali obulungi nga wali Abaganda abali obulungi, Abasoga abali obulungi. Kadaga ali bubi. Ali bulungi. Ali bulungi nnyo. Lwaki bwe kiri? So litakugamba nga nti Abanyarwanda bali bulungi bali mu kweyagala. Waliwo ekyabadde kigambibwa mbu buli Munyarwanda amala okusoma afuna miliyoni ebi. Era mbu online buno abawulira ku online bonna Banyarwanda balina sente mpitirivu. Afuna miliyoni meka? 2 okuva mu gavumenti. Ngani azimuwa? Mbu President Kagame okujjana mu Uganda. Wali ogenze ke Rwanda? Manyiyo. Wakoma genda yoddi? Mu 2013. Kakati Kagame omumanyi nnyo. Nga miliyoni 2 abiwa baki? Bannansi ya Rwanda baawa. Bannansi b'e Rwanda abajja kuno. The few bannansi b'e Rwanda abajja kuno babaze kupakasa. Be bali e Mubende, bali Luweero bakola emirimu ku mafaamu g'abantu. Omuntu gwe wadde miliyoni 2 ayinza okumanyiza nti ate alonda nte ezo. Tekisoboka. Nga nammwe bwe muva ne mugende Kenya ne mukolayo. There are many Ugandans I know abali mu Kenya. Nga bwe mugende Tanzania. Tukidda tokyogeranga mu bantu ojja kuswala. Tekiri ekyo. Tekiri. Ate ekyokugamba nti nno bakoze okunoonyereza bazuula nti sente ezigenda Abanyarwanda zibakola ne ziba zitwala e Rwanda mbu zisingeza bannayuganda bali ebweru zibakola nga bayingiza okunoonyereza okwo. Njagala olinyise debate eno conversation ani yakikoze. Ekisooka bannayuganda bonna abatono Abanyarwanda abaweebwa passports ne bagenda ebweru okupakasa sente zonna baziweereza Uganda kubanga wali ebyabwe. Yes. Abazaala Kakiri, Luweero, Nakasongola, Ngoma. Kitegeera. Ne bw'aba agenze e Rwanda aba agenze kukyala nga gwe bw'ogenda e Kenya. Nze ennaku ezo nali Rwanda. Mikwano gyange bampita. Namalayo wiiki nnamba. Naliyo ku Amahoro Stadium, ku Liberation Day ne ngenda ne kulala emu ya President Kagame. Okulaba kubanga as PLU gwali mukisa gwange ogenda okulaba e Rwanda ebintu birikola bitya. Bitambula bitya. Nayigayo ebintu bingi. Okiraba? Ate nze bwe ntuuka e Rwanda bampita Omugande. Bakuvuma. Tebanvuma. Bagamba nti guli Muganda. Yes, ge mazima nza mu Uganda. Niye kituufu. Se 10 ku 10 ndi President Kagame bw'aba mmanyi lesa ashumwa mmanyi. Yes. Amanyi nga munna Uganda.
ffe bajjajjaffe baava e Rwanda 1922 ekyo kyaggwa bavaayo dda kitange be bamu ku bawagira RPF yawagira mikwano gye egigenda ye n'agamba ye Munnayuganda ngagwe bonna obaera okola embaga ne tukusondera ekiro nebaka ne mukazi wo ye yabayamba mikwano gye abali bagenda e Rwanda kubanga ye agamba ti yali refugee. President Kagame ne Fred Rwejema baali ba refugee mu Uganda abajjanga abanoonyi b'obubudamu weebale nnyo olw'obutabanguko bwali e Rwanda ne basanga bakitaffe bo bannansi ya Uganda nga basenga busenzi. Yes, kanti kutemeremu briefly abanyanda bali mu group ziri 3 oba 4 waliwo abanyarwanda ensi Uganda be yasanga wano mwekimu kyerabidde nga Uganda yabasanga wano nga bali wano ku ttaka. Yes. Mukimanyi nti ebitundu ebisinga ebya Western Buganda they were part of Rwanda. Masaka yali part of Rwanda. Yes. Waliwo kye bayita the Berlin Conference 1884-1885 eyatematema Africa. Yes. Ebitundu ebimu eby'e Rwanda n'ebyongera ku Uganda bye bitundu by'e Kabale, Ntungamondo. Oli bwakugamba nga tibamuzaala Kabale Lukunjiri etomubuuza oyo Munyarwanda awedde emirimu. Oli bwagamba nga nti ate w'Entungamu oyo Munyarwanda 10 ku 10 byatemwa ku Rwanda ne biteekebwa ku Uganda. Oyo muyita munnansi waki wa Uganda. Beautiful. Kati waliwo group endala y'Abanyarwanda aba migrating ne bajja mu Uganda purely for economic reasons okujja okupakasa bazze kupakasa kunoonya sente. Ngamba mugende Dubai ne mugenda e London okuba ekyo ne mugende Germany. Ye daddy wa bajjajja bafa bazaala taata wange ne maama wange. Taata wange yoyo bambi mama wange yoli wansi jjajja wange yuno Sarafina Mukandanga ali awo wansi bajja 1922 abo bajja 1922 nga baze kunoonya kupakasa milimo kunoonya sente kubanga Buganda yali ngagga baze kupakasa nga tibavudde Rwanda lwa ntalo bavuddeyo baagala kupakasa ne batuuka mu Buganda ne baaniriza era jjajjaffe Sarafina Mukandanga yatugamba mulwanyisanga abantu bonna ne temulwanyisanga obwakabaka wa Buganda ne tumubuuza lwaki nti baatuwa obubudamu baatusenza era singa weegenza Abanyanda abasinga baliraanye nnyo ebigo eby'Abakatuliki kubanga ebigo usually wabangayo emirimu mingi egy'okukola. Yes. Taata wo yazaalibwa kuno ye? Taata wange yazaalibwa kuno 1938 oyo 1938 ng'oli Munnayuganda nnyo 100%. Mama wange yazaalibwa kuno I think 1944 mami wange gyali ali Masaka oyo gwolaba oli Munnayuganda nnyo gwe okitegeera. Simuwuliranga nako nga dreaminga mu Rwanda ya dreaminga Uganda ne NRM ne Museveni kati kubanga ye mwagazi we NRM ne Yoweri kiki ekyo kulwanyisa ennyo kubanga gw'oli Munnayuganda toliko kabuuza nga sona kuntwaleeyo kansooke mba kumalira y'Abanyarwanda kati bajjajjaffe bajja kupakasa. Kati waliwo group yaba President Paul Kagame ne Rwejema bajja 1949-59 be badduka e Rwanda olw'entalo z'amawanga akazuguzugu be ba refugees. Yes. Era bo tibabeerangako mu Uganda nga beeyita Bannayuganda babanga ba refugees. President Museveni yatandika otalo ne bamujoyininga nga nabo balina ekigendo ekyokudda ewaabwe. Yes. Era be bawamba mu 86 okuva 1986 to 1990 nga bapanga kudda waabwe. Unfortunately Fred Rwejema nattibwa the following day mu lutalo. President Kagame yali ku kosi mu America n'akomawo nali grouping amagye ne bakubira emundu okumala emyaka egi ne bawamba Rwanda ne baddayo waabwe. Beebaza nnyo Uganda olw'obakostinga kubanga bali ba refugee. Yes. Point nyegeza ko biringa eriemu nti bannansi ba Rwanda bonna abaali bazze mu Uganda ng'ababuddamu baddayo tebasigala kuno. Abaasigalako Bannayuganda akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mukulu Gashumba ojja kunzisa enseko abaasigalako Bannayuganda. Yes. Bannansi ba Rwanda baddayo kubanga bo balina ne batandikira naye kati gwe olina wotandikira Rwanda. Sinayo nakantu kenkana simu mu Uganda nozanyiramu ebyapa like 29 land titles. Sinayo wadde kantu kaine simu akenkana bwe kati. Mukulu Kasumba okusinziira ku kyoyogedde oli Munnayuganda si ku kyenjogedde gemazima lwaki olwanirira ate Abanyarwanda abalala batali Bannayuganda? Kati yawula ekintu kino Rwanda is bannansi ba Rwanda. Banyarwanda is a tribe like Baganda. Benwanirira be bantu bafa abamibwa national IDs ne passports. Bannansi ba Uganda abagwa mu ggwanga. Ulira nze sirwanirira bannansi ba Rwanda. No.
bannansi balwanda omuntu alina balwanira yambasada waabwe kwembase yaabwe kwe balondedde president waabwe munnansi wa Rwanda bw'aba ne challenge yonna tajja mu ofiisi wano agenda kwembase yaabwe y'e Rwanda abajja wano be bannayuganda abanyarwanda bannakabaale abamirwa passport ne national IDs olw'endabika yaabwe n'amannya gaabwe kyokka ng'ate bannayuganda 10 ku 10 nawulira nti mu constitution oba mu constitution ya Uganda tribe y'abanyarwanda bagiteekamu lwaki babadinayinga okufuna passport n'ebirala ng'ate tribe mweri mu constitution etima waliwo abatatwagala tubamanyi waliwo abatatwagala ate si ya 1995 yoka ne constitution ya 1962 eyatuwa independence etugamba buli muntu yali mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 8 September yafuuka munnauganda. Actually constitution esinga okufavoringa abanyarwanda ya 1962 ebaliko organizing nti buli yali wano nga omefuga tegannabaawo yafuuka munnauganda. So abantu benwanirira bannansi ya Uganda kati abali mu migration flag eyo yawa ya Uganda Rwanda ogiraba wano nedda erisi ya UN erisi ya East Africa. Lwaki babadinayinga rights zaabwe batwinako ettima waliwo abatatwagala ate tekitandise leero ne bajjajja baffe tebabaagala tubamanyi okitegeera n'eri neggwanga lirina kye bayita constitutional the supreme law of this country is the constitutional code gye tugenda okubawaabira beekwasa kano akawaayiro wulira omuganda bw'agenda okusaba passport tebamutuma bino biwandiiko byenkusabye byerosi byonna owaffe bwagenda nga babimusaba bw'amala obireeta ng'ate badda ku family. Constitution ya Uganda recognizing tribe code banyarwanda era mwe bali kati bano bava ku tribe ne bagenda ku family nti to proving nti bajjajjaabo baaliwo before 1926 not proving you can't kitwala yuno kakati neke nyine nebo mugamba oyo akikusaba kugambi tebabiina kugambe ni chief executive takiina abantu bokka bayinza okuba n'ebiwandiiko ebyo bapokoti ate nabo tebabiina by the way eggwanga eryasangibwa mu Uganda wano from day one be bapokoti abala bonna mwajjabuzi waliwo bemanya abava Cameroon beefuula nnyo ab'ekitalo wano abalala bava Chad abalala Congo abapokoti be baali wano lyeggwanga lyokka eryasangibwa wano bapokoti ni ate ne batabeerawo we bali balisaidize Kalamojja ffenna twajjabuzi mwajjabuzi enjawulo eriwo alive date nga bolaba balitu yabe bajja kaakati gwabo bava wasimaina kumanya era tojja kubamanya kakati eyo nga sagala kumanya eyo nga tuvunze nkutuniyanga mu Uganda era ekintu kyesinga obutayagalira ddala kyekintu ky'amawanga era nze mwami Gashumba nze abantu bensinga okukolagana nabo bannarwanda naye abazaalibwa wano lwaki mu kitundu gyembeera ewaffe Ebukuya Ebukuya yewa Ebukuya Kasanda Mubende Mubende banji nnyo abali Kasanda district banji bayitirivu kati lwe nakyali etteso ate natya omunyarwanda ali tteso wano ali Bukedde ya wano ali Palisa ffe tusinga obungi wano mu Uganda singa babanga census etambudde I can tell you buli munyanda n'avaayo enkya n'agamba nti alonda kwezi kuba president ng'akalu kali free and fair gwofuuka president ffe tusinga obungi abanyarwanda ye tribe yokka mu Uganda eri scattered across the country. Genda ettolo baliyo bafuwa lutolo genda mu Bunyolo boogera Bunyolo genda mu Buganda bagashumba Luganda genda etteso boogera luteso litwali wa speaker Omukedia no wanewe mu parliament kubanga abamu bava etteso okujja okumitinga speaker yali shocked nti bano baneiba bange na bulijjo banyarwanda nga boogera luteso n'edumusinga era nze neewuunya omuntu underestimating abanyarwanda wano ne basalawo enkya tibalonda kwezi ofuuka president era ewaffe be basalawo Ebukuya be basalawo mubaka kyanajja tribe y'abanyarwanda kati oyagala okuŋŋamba tribe yaki y'abanyarwanda kati okitegedde kati abo bannansi ya Rwanda oba be Uganda ate nga be basente be bazi LC3 mwami ninayo omukwano gwange ennyo mwami Gahutu omundabira musajja ye ssentebe wa LC3 ey'ekijuna ate yasinza okukola n'abalala bonna banyarwanda kaakati be baditamininga mubaka kyava ewaffe kati toyinza badinayinga rights zaabwe
era ensonga lwaki nze ngambye nti nkolagana nabo nnyo kubanga byempangaaliramu ewulidde so nze ndowooza kyandibadde ekyamakulu nnyo n'abalamuzi baffe ne batunulira mu bantu bano ababadde mu Uganda. Nze Mugulu Gashumba nali simanyi nti oli Munyarwanda ebbanga lyonna lyetwabeera ffenna nze nga sikimanyi ate n'okusesa kinze sikyagalira ddala kintu ky'amawanga ffenna tuli baddugavu ffenna we are all Africans olaba bwe tuli wano noono omwami ali ku kamera enkya bwe tugenda mu Europe ku street sirina ategeera nti wava mu nsi ki mu Africa ne bamanyi nti African balaba ekisajja ekifaananamu ezzike naye nga tebamanyi kyava oba Angola oba kyava Congo oba wa naye bwe mbalaba nga mwerumaluma mawanga nseka n'okuseka goli wa ggwanga ki? Nze ndi Muganda waawa. Abaganda kiki ekyenjawulo nnyo kye mulina ku mawanga amalala? Tewali. Abanyankole balina kyanjawulo ki? Abaganda balina ki? Kyanjawulo ki? Ffenna mu byalo abantu bakyasitama kupiitira twini ez'enkoma. Enno bwe zibaayo. Abamu bakyasitama ne Busoga. Nyina gye nali eyo abantu nga beebaza omubaka bw'abakkiriza abawongedde emyezi 6 basime piitira twini. Nga bamukubira engalo. Yesu agenda kudda ku nsi myaka 4 egy'NRM myaka 6 egya independence abantu bakyasitama mu nsiko naye nga beerabanga amawanga akawanga. Oyina essimu 2 eno si Tekino bagikolera wa? Si China eno simu ki? Tekino si China eno giraba iPhone ya mu America eno Samsung ya mu Korea kati ndagayo ku bye tulina mu office muno iyo laptop Mac mu America ffe kiki tukoze nga abaddugavu. Omunyankole yali akoze ekintu kino tetulina. Omuganda yali akoze ekintu kino obutuufu tetulina. Omunyanda yali akoze ekintu kino. Application ya TikTok yemukosa ya mu China, Instagram mu America, Facebook mu America, Twitter mu America, YouTube mu America, Google ekulese wano ne kutuusa wano mu America. Bali California be bakulagiridde n'otuuka wano. Ne mu mwepanka n'obuwanga bwammwe. Kiki muyina? Abanyanda abamu bepanka mu bayina ente ekibuno obuyina enkwa. Ontegera ndoza. Matacha agave ngoma ge basavinga ku Emirates. Tewali. Oba KRM. Mwepankira bwerere temina kye muli. Actually abazungu batulabanga obuwuka nga gubona okwata ddumu. Nofuyire njenje. Nene mwerabira mu mawanga. Nze ndi Muganda, nze ndi Munyarwanda, nze ndi Musoga, nze ndi Munyankole. So what? Kiki mukoledde ensene? Kimbulire masanyaze gano gammwe everything era batusekerera. Nze enseno njitambudde. I've been to over 48 countries. Naye omuzungu atulaba takwawula nti no yava Zimbabwe oba Malawi. Actually bo mu Africa bamanyi ensemu bamanyi South Africa mpozi ne Nigeria. Nze ensi zibasinga okumanya ezisigadde zonna tutambulira omwo. Mwepanka nze nva muziro gundi tambuli simanya neddira nkima ekongo teri nkima. Nokimanyi nti nno abantu bonna ne ku YouTube kwe tubeera batuvuma nnyo eggwanga ly'Abanyarwanda. Batuvume. Nze nsula mu Suuka Njeru 73 nze bonvuma nga nebase ntandikira mu galaji malira mu basement lift n'entuusa waggulu. Yes. Do I care? The mere fact nti olina n'obudde obufa Gashumba ng'omuvuma kitegeeza akufukidde akasajja mu mutima. Akufukidde akayinja mu ngatto. Do I care? Nze ne bonvuma bwonvuma n'okyusa banka statement yange era nze banvuma nnyo gwe kwezi oli Kanyarwanda ate kinako obuzibu sibaddamu lwaki sibaddamu oyanvuma nti ndi Munyarwanda yakusinga ki webali nnyo yakusinga ki era mbyogera lunyi ku nsi kuno ani amumanyi Ssaabasajja Kabaka amanyi enkofu ye kuvuma nedda ssebo oyo akuvuma ne bwafa ne neighbor we tamanya nti yafudde. Don't waste your time way back shiragita background noise, just ignore. Kitaffe yayinanga emmotoka mu kyalo nagambye niyo lumu yavuganga emmotoka nga tuyita mu byaleeyo ng'obwa bujuboggola bwagala gibuukira sala bakota daddu waffe ng'ayimirira yakontinuinga nga avuga ki mmotoka ye ng'agamba nti buno buboggole tugende mu maaso. Yes. So bwe tuvaayo eyo oludda lw'eyo ensonga eno ya Pirawo ogirabye otya? Pirawo eki mukulu PLE ojja kudda olala PLE kwa sewulira bulungi amazima gali nti sewulira bulungi nkitegeera ojja kudda olala nkunyumize kye bayita PLU but in summary General Muhoozi Kainerugaba is our next president. Tusuubira ki mu 2026? 26 wajja kubeerawo okulonda. MK bw'anaaba alitayalingiddwa mu magye ajja kuyimira kuba president. Okitegeera? Nkitegedde. Kuba kyolina okumanya commander in chief yalina omulitayalinga.
situgenda kumenya teeka mpozi akantu kokenjera okubulya before you can go mpulira abagamba mbo Muhoozi agenda kusikira kitaawe rubbish Muhoozi tagenda kusikira kitaawe Uganda si kingdom si yansikira no how kanti ku explaining fefe netumanyi nti singa Ssaabasajja Kabaka Katonda amujje mu nsi muno n'akisa omukono Ssemakokiro yamusikira si bwe kiri bwe tusuubira kiriko okulonda kiriko akalulu tekibaako kalulu Muhoozi singa enkyasazeewo nti ayagala ba president ayina okulitayiringibwa mu magye owulira bamala okutayiringibwa mu magye ayina okugenda anominatingibwe ku electoral commission atambule eggwanga lyonna ng'anoonya akalulu yenjawulo ekola ki eriwo Muhoozi alina okunoonya akalulu Ssemakokiro tanoonya akalulu ye balonda mulundi ye nga bw'olaba King Charles obwe Bungereza ffenna twakimanya nti Queen lwafa King Charles yateking over Muhoozi alina okuyita mu buseŋŋenja bwonna obumukakasa buli kakunta ate tukimanya ajja buyitamu bonna bannayuganda bamuwa akalulu kuba alina eggwanga lyetaaga Muhoozi Kainerugaba si mubbi anakola ate ne parliament erimu ebirumire bifaanana simanyi eyo bridge tujja giteesako nga tugituuseeko naye nze nga Frank nga opinion yange sitwetaaga parliament oyinza okuba nange kubanga parliament etwala ssente yami wa musolo naye nga ebigivaamu tebirina makulu ekikusina kya ssente byekola biri geared at transforming people. I have many friends in parliament ne speaker oyo mukwano gwa ne deputy speaker era bino byonjogera mbibagamba nze nempa omukisa parliament yo nyiteekako ekufulu 10,000 ne tumala emyaka aga teri kulonda ne tusooka tutambula e Dubai balonda Qatar balonda tebalonda Abu Dhabi balonda China balonda ddi ezo ensi naffe aliwo asinza okukulaakulana bo bennyini mirundi akola atya akonda ku mutwe muganda wo mirundi mulwadde agenda kutereera ekawungezi ngenda mulaba agenda kutereera bambi katongera okumusabira agenda kutereera tulabe nga agira atakwagala nnyo talina buzibu mirundi oyo mwesiga bulwe tubeera naye agenda nagati Frank Gashumba yagamibwa ati oyo mwesiga oyo analysis namumanya mirundi namumanya 2003 okubeera n'omuntu mu Africa emyaka 2 kizibu era olwawo okukifuna 20 years tumanyiganye mirundi mu respectinga nnyo mirundi kyekisensinga mu respectinga kino kankyogere ku kamera nakana akatumu katememu tewali muntu ya defendinga government ye NRM nga tamale mirundi ensi yonna nga tesobola kuvaayo ku defendinga NRM ne president Yoweri Museveni mirundi was there for this government nekisinga okunnuma nti embeera gyalimu yeetaaga financial support mirundi yo yali badde ali kulitayina ya milioni 15 buli mwezi ezimuweebwa naye ali ekkanyama awuteka supu yeyagali mu biseera byekayunga nga terina muntu asobola kuvaayo ku defendinga president Yoweri Museveni and NRM it was tamale mirundi yavaayo n'ayogera it pains me okuba omusajja oyo yateerawo omubiri gavumenti eno nga n'amafuta gavugulumu gamubula naye nga batalina kye baakola bali mu kweyagala fenga ffe Bagashumba kyekyatutamya gavumenti eno nali kumanya nnyo ng'omusajja wa NRM nze nawagira president Museveni siwagira nka NRM Museveni yoyo wange oyo mulaba oyo oyo 86 oyo yawamba oyo mwagala nnyo oyo omwagala okufa oyo naaliko kaakati be bayambalagana eŋŋumi enyooka tebangawo owa 86 nasanga ow'ennaku zino mwe ffe twayagalayo weri twaddukanga ekasubi ne tujja ku luguudo nga batugamba nti president agenda Masuuliita ne tusiibawo paka lwebatuga nti wuyo ne tujja ne tukuba engalo ne tukuba naye kennyini naye kati president Museveni nasomeranga nkumbaawo president Museveni nga buli baba agenda ku kisaawe Entebbe tubeerako kkubo okumulinda nze nga nyina alubamu yange buli page kuliko ekifaananyi kya Yoweri Museveni that's the Museveni that inspired us naye Museveni w'ennaku zino actually abantu bonna abali ku Museveni kaakati Museveni musajja omukadde alina amenvu ge atabula bazzukulu bamukimira amazzi ekituufu kyoyogera ffe twamwagala genuinely abantu abayagala Museveni bamanyi be ba Dr. Kizza Besigye 1980 president Museveni tiyalina sente naye kati bamwagalako sente ze ba mirundi Bagashumba be bayagala Yoweri oyo nga talina kyalina naye kaakati bantu bamwagalako sente kagambo kikolekera bannayuganda nga tugenda ku nsonga ki ku byonna ebiriwo mu ggwanga mwebeereremu kera weepakazi obeeremu n'akasente teri munnabyabufuzi akulwanirira buli munnabyabufuzi anoonya kiki tebabalima nti 2026 president Museveni wanaaba akomyewo nti wagenda kubeerawo okukyuka kwonna Museveni kasa agende Kololo
ne bamunominatinga ye president elect kiba kiwedde kati gwe foot soldier gwolaba Yoweri Museveni Saabalwanyi Saabagabe kasita agende Kololo najjayo empapuliza nomination manya agenda okulayira wanganya okulona ku nsonga ya Ssenyonyi eya 1.7 billion bali mu kwerumaaluma bagamba mpuga wali ebitalo kati Ssenyonyi bamutaddeko ekifuba bamugamba nti Ssenyonyi nawe wali billion mu obukadde 7 kiteeka wa Nuupu beerume abasawo baŋŋaana okudda mu Nuupu okujoogerako bino byonna ebiriwo nze nasooka okubyogera nenvumwa buli kivume ekiri ku nsi kuno nenkugambye okulonda ebirafuta 5 years kukyusa bulamu bwa muntu alondeddwa kansala meeya n'omubaka kansala wa KCCA banka yonna emuwa looni omubaka omanyi nti ababaka pale banka nga zibawa up to 900 million zizibawa loan omanyi azigarantinga gwomuwi w'omusolo nti nja kumusasula mpozi akantu kenyinza obbagamba abantu togenda mu byabufuzi okujjako ng'olinawo ogenda okwesimba toteekawo mubiri mbayirawo omubiri bino byempulidde mbagenda kwekalakasa ku paliamenti ng'abiri musa mbasekeredde mulinnyeyo bajja kuwulira mulinnyeyo Uganda si Kenya, don't be fooled. Museveni ali in charge of this country. Tosobola kuŋŋa nti omuntu asobola okugenda na stabilizinga Somalia, South Sudan, DRC Congo, Central African Republic n'alemwa kasubire n'akulabye mirundi akola bw'ati tasobola tweyanziza nnyo ssebo mukulu tweyanzeege mukama akutuweera omukisa ate otukkirize n'omulundi omulala tujjeko